Onoonye essomero linakubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole. Tulina UNEB Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer, life skills. Era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6. Abakozi nga tulinawo akuleka mwana muleti ku Prosper Junior School. Tubaliisa bulungi security eri gulugulu. Tulina sports ne MDD. Basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era nga okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 89900 oba 0707 977 8435. Prosper Junior School, God our provider. 98 katonyeze 7 Kampala 96 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Mwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale NCF Radio emmere y'omwoyo. Butseref tukomye oli ku 98 akatonyeze 7 mu programu y'enganzi nno mwoli muwanguzi mukwano yenno takola ki tawanika mikwano. Abalungi tukyagenda maaso abamu manyi muzuukuka abamu kati muwa wa mukabuwa wa musiroga muwanguzi waffe bannange yatuuse dda twatuuse dda ffe twasuze wano twatuuse dda mu linnya lya Yesu n'omuwanguzi ne tugamba tulina okuwa Katonda ekitiibwa. Mu ddakiika zino bannaffe abalungi aba Emerald Estate be bano bennyini ddala batunda amataka ate nga balokole beesigika balina amataka okuva ku miliyoni 4 n'okweyongerayo ate nga bakuwa discount ya 5% ku buli ttaka ly'ogula. Balina plots mu bifo bino wammanga Gayaza wa Bitungulu Kawanda, Gayaza Zulobe Town Estate, Gayaza Zulobe Gombola, Gayaza Mpanga Tiwakiso Jimbo, Commercial Plot, Seguku Katale Buddoma Gwa, Seguku Nakawuka Kasanje Ntebe Road, Wakiso Kachiri Hoyima Road, Kajansina Kigalala Ntebe Road, Mpiji Mpenja Ngoma Nene Masaka Road, Mpambire na wala wanje. Kulambula kwa bwerere atenga batuna ne ku kibanja Mpola kyayise mu installments abetaze basange mu Ndeeba ku Masterwood Plaza opposite bye Mukoba kuba ku namba zaabwe ez'essimu ku 0774 68 00 ne 0700 722 oba ku email address yabe ku info@emladestateug.com oba ku www.emladestateug.com. nga tugenda maaso ate bo bannaffe abalungi kanziremu
okusobola okutegeka bulungi nnyo conference zaffe zino sorry ba student ennaku z'omwezi nga 13 January ye Saturday lyejja 13 January bajja kubaawo n'abaana ba senior 1 mpaka senior 4 ate ku Sunday nga 4th ejja kuba Sunday January 2024 tujja kuba n'abaana ba P5 mpaka P7 ennaku ezo eza Sunday essaawa zijja kubeera 7 ng'abaana tubaleeta ssaawa 7 Sunday P1 mpaka P4 ennaku z'omwezi nga 7 ate P5 mpaka P7 ennaku z'omwezi nga 14 olwo nno aba students senior 5 mpaka university tubeerewo ennaku z'omwezi nga 2 20th January tujja kubanga tuweebwa omukisa munzikirize akaseera kano nsobola ate era okubaaniriza muwanguzi waffe buli omu agenda kusaba mwaka mupya ekyali kyabakwata mukama agenda kukituwanguza tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe muwanguzi waffe wanje nkuwulira tukomye wali ng'ogamba watandika okusomesa natandika ogenda okujjanjaba badde njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo katono mu famire yonna bategeera batya nti gwe agenda okuba nga atuulwako lubaale ate nga bonna baali balina ebizibu eby'enjawulo ebyabatuukangako ebyabaleetera okuŋŋaana kaakati ebintu ebyo byanninnyangako kati mu kulinnya nga babibuuza amannya nga byogera bwe byanninnyangako ku mutwe kati mu kwogera nga babibuuza era nga senkulu bw'abaana akutendeka abuuza nnyo okwekenneenya omubanjizaako bubanjiza oba gw'osiimye kw'onookoleranga emirimu gyo kati n'ayogera nti ono gwe nalonda era kwe ŋŋenda okukoleranga emirimu ki gyange abamu kiva ku kifamire okubanga zitawaana n'agamba nze lubaale yali wange nze lubaale yali wange batawaanira waawo kaakati ekireeta ekyo zimanyi okukuba ennenge oba ekirenge bwe baba naddala nga babadde batudde okwaza ziyinza okusooka okujja nga wakyaliwo ekitambo kiri kikyataataaganya kyebayita okukuba ekirenge otyo oba okwaza eddiiro otyo munsomesezza olulimi okuba ekirenge kye kimu n'okwaza eddiiro mpulira kati ne zijja ne zitomera ku ono ne zoogera oluusi ne zinyeenya buki ne banyeenya emitwe aha naye ng'ate wali gwe zigenda okukolerako nga tezinaana munyeenya nako kaakati bwe bagenda mu maaso ku ssaawa envannyuma nejja neeronda omuntu omuki kaakati awo wabeerawo ki awo ekika wekitaawaanira era wewava entabuka naddala nga zibadde ennyumba zaawukana ennyumba bwe zaawukana lwaki era akutte wanju yagundi lwaki akutte ki embeera ezo tezibulawo ze zireetera famire okutawaana ne zibeera mu ntalo ezo ezitavaawo ate oluusi era n'entalo ezo ziva ku kitambo kino kyenkugaye ekitaataaganya kireeta entabulatabula nga kibadde tekinaakolebwa tekinaakwatibwako era byebimu ku bizibu bireeta obutakwatagana byebimu era ku bizibu ebireeta obutakwatagana famire nga tezikwatagana n'okwetema beetema wangi ne balwana naye nga kyo kye kibatabula tebatandise okweroga kati olwo era bibeeramu okwerogaŋŋana ekivaamu nga kwawukana buli omu ng'abeera ku bibye buli omu ng'adda ku biki
kubibye olwo kana akasembayo nga bagenda okutendeka eno komba ku nsimo lumu mwami gundi Sebuki yatugamba nti abamu batunuulira engeri oli gy'asobola okukombamu ensimo eyo ne bategeera nti kakati eyo nja kuzza eno tukyali Busoga ensimu tezibaayo tebazimanyi nnyo bali tuli mu paati yaki jjukira nti nasooka mayembe ageeri kakati bwe nvaayo ntandise eno okukola oli aŋŋamba nti naye singa lubaalo ofuna gundi lubaalo ne tukubira n'omugattako ate kijja kuba ki kyamaanyi nejjukira eri baŋŋaba bagasse watya bonna babigasse wamu naye era nga bamaze okugatta wajjawawo embeera eteri nnungi nenfuna omuntu omulala era bwe nfuna omuntu omulala n'awangayo n'agamba nti ekyaleeta obuzibu ekitambo kyammwe tekyakola ki tekyaggwa n'awanga mu jjembe eri ente enzirugavu era ne liyitibwa nakayizi. Lindako ekizibu ekyo nga tokyogedde ekizibu ekyo kiwafuna kubanga luli ekitambo twakiraba wakisiibula busiibuzi kaakati ekizibu kye ekyatuukaawo ekizibu ekyatuukaawo omukazi ebintu bino natuuka oba byali byagala kusala natuuka nga ekiro okubanga aloota nga nina gwe nnwanagana naye ng'oluusi ngudde ku mukazi gwe nkola ki gw'oli mu kumenya obulago kaakati kapaati ako kajjeeyo abantu abatawaana mu areas ewakatonda tewali mitendera egyo gyonna owanika buwanisi mikono nga bwe tubadde wano ku 31st n'omugamba mukama nzuuno nzize ompa omukisa ogwo gwe wansuubiza mu lubereberye 26 naye emitendera egyo mingi kati walinawe watuuka n'osobyamukko embeera eyo yaviira ddala eri kubanga oli yali tategeera nkola yawa yava Busoga otyo kati bo bagasse bagatta amayembe naki ne Lubaale nti bawangidde watya babiwangidde wamu sigenda kuddamu ate kino kiri ate ngeno ebyebuganda olina okukomawo n'obiteeka mu feezi mu mitendera ebyebuganda sikutabuka butabusi kati olwo omulala gwe nfunyaga nti kitambo kyemutaakola nendaamu bw'ogenda e Busoga ne babitabula embeera ey'okugwanga omukazi mu kifuba giddaabulule bulungi tugitegeere omukazi namugwanga mu bulago kati nalootanga buloosi nga nwanagana nina kye nwanagana nakyo naye olwo nga ate ngudde muki mu mukyala aleekaana okutuusa bwe nanyonnyola ne bantegeeza ekyo kyakubeererawo ebbanga nga lyenkanawa bbanga teryali ddene kyalinga ndowooza mwekisi nga 3 buli lunaku nga bwava e Busoga nga bikanaku okikola omukyala okutuusa we nategeeza oli n'abaako gwagamba mugaa nti ekitambo kati oli n'agamba nze mbimanyiiko olwo n'awangulula n'addamu buto n'awangirako ejjembe eryo eryakayizi kyekitambo n'akolaakolako ki bye yakolako naye nga akiteredde muki mu mayembe gano era ejjembe eryo eryakayizi ebiseera ebimu abalwadde bye bajjanga nalijjangayo omuntu we wabaawo ng'ekiba kimugaanyi nga simutadde eri mu nzikiza ng'ejjembe eryo ndimutuuza ku muki ku mutwe
nga mpanda amalusu muno mu ngalo nenkukuba mu bwenyi nenkwata ejjembe eryo nenditeekako nentandika okukoowoola ekiganyi ne kitandika okuvaamu bwe lyakubanga ennume y'ekigo eky'obugazi olwo nga mmanyi ekyo kikoze eki kigenze. Mikwano gyaffe abalungi, ebintu bya mwami Bbale tebiggwa mangu, tubitambuza mpola mpola, nsaasira obutamutwalaganya kasonga bakuyita kudduka misinde. Mwami Bbale wangi olwo byonna biwakola ebusoga wali olina obbijjamu n'okomawo eno okole ekituufu. Eyo Fezi yawangulwa kati ono yali ategeerakooko n'akola ekyo kye yakola. Kati we nafunira n'oyo gwe twagendanga naye ng'olwo ntandise okukola naye nga nkozesa ki mayembe nga tusinkana eyo kugombolola nga tutuliza meeting okujja okunkyalira kutusa yaŋŋamba nti anti wano bw'okola bw'oti ate kijja kuba ki kirala. Olwo tugenda mpita ab'ekika kyange tugenda tutuula embuutu zivuga. Baali bakyakukkiririzaamu tebategeera nti eno gye wagenda wakomeza watabuddeko ebintu ebimu. Awo twalina essenga twalina essenga kaakati ne bakola ki ne tugenda ne bakubira mukubira empewo ne zijja nga mu kujja naye ng'era tezijja bulungi okutuusa we yaŋŋamba nti tusooke tukole ekiki nsonga yakuyita lukuŋŋaana otyo olwo ekika kyonna kiggwayo oyita nnyumba ekika baganda bange muli mu nnyumba emu kati tuli mu nnyumba emu mmwe mwagala okutereera ffe twagala okutereera bali abalala temubafaako babateredde batebatereera baneebuuzaako nga mumaze okutereera nabo bali ku lwabwe era nabo beerwanako lwabwe. Omanyi kati ewaka bajjajjaffe abaali b'emirundi ebiri naye sayidi baalina ebyabwe ate neeno ng'eriyo ki ebyabwe kati awo nga yembeera eri awo buli omu alina kwerwanako ng'ennyumba. Ate nze mu kujja okunkwata byankwatanga gwe mutwe omukulu ogwali gufuga biri nga bwe tunaaga nti kino kiggwa ekivaamu amasabo. Ekiggwa ekivaamu amasabo kyekibeera kiti ekyo. Kati ekiggwa ekivaamu amasabo kyekyo nga ogwali omuzimu omukulu ogwasamirira kangeze oba emmandwa omusambo ogwamuwanga kaakati nga mwavaamu nga mubadde mutudde famire oli akwatiddwa omuzimu omulala naye nga gugamba nti nalina essabo nasamiranga ani mukasa nasamiranga jjembe lya lubowa naye ejjembe lyange lyali kozi nga yasamira jjembe lyokka nga ye tali mu kiggwa. Kati emumala okwawukana ng'ate lyali likozi lyali lijjanja n'agenda n'azimba naye n'akola eri naye nga kino kyekikuŋŋaanya kebayita akasubi mu kika akasubi nga bagenze mu kasubi bonna kwegamba buli omu alina okuyitako ko mu kiggwa otyo. Kati nze ng'ate gwensamiridde omuzimu gwe guli omukulu ogwatuukanga ku nsibuko era y'ensonga lwaki natuuka ekiseera eneŋŋenda era ku nsibuko. Awo tugendawo obayise bonna mbayise bonna baganda bange be baaliwo
embuutu evuze mu kuvuga omulongo oli gwe twasiibula ate akomyewo ate nga mumanyi yagenda tumanyi yagenda muwe mukkiriza ekitambo kikomyewo wakati mu mbuutu nga zivuga olwo aŋŋambye atugambye nti kati kye tulina okukola kusooka kukola ki kitambo kino alinnye kwani kyajja mu birooto kyaloosa buki nga zigaanye okukola ki empewo zigaanye okujja olwo ezimu zibatuulako naye nga bamumuunya bumuumuunya otyo bigambo tebyatuka otyo naye ng'ate bulijjo zoogera naye tutuuse wali ku muki ku mwaliiro zigaanye oba wali kuzanna kyeyitize anti ge gali amayembe agayawuddwa ge gakyakola mpulira bawangiddemu n'ekitambo kiri ekyakayizzi olwo kyekifuga n'okukola kyekikola ki kyekikola naye nga lubaale wammwe tannatandika kukola olwo otyo mpulira ng'ekitambo nga kikolebwa nga kisibibwa ani yakiroota amawulire gajjanga sayidi yonna nti nga kiraga kyatambuliranga mu nawolovu kubanga bwe mutuuka ku feezi ezo musooka ne muwummuza ng'olwo embuutu muzikubye nnyo basooka ne bazzaako mu byogo bwe balaba nga biganye bisooka ne biwummuzibwa ne bagamba tujja kudda olutuulo olulala kati olwo bw'aba ategeereddwa mutandika okudda mu birooto bw'aba nga ayise mu birooto bw'abeera waakulinnya ng'alinnye n'ayogera akwatibwa n'azzibwa ku bbali n'abuuzibwa n'ayogera kyakola ki kyayagala olwo babagamba buli omu kyanaaloota alina okkireeta olwo mumaze olutuula buli omu agenze ne bwakirootera ewaka osobola okukuba essimu n'obaganda nze naloose bwe nti kati n'agatta ebirooto ani abikuŋŋaanya senkulu abakolera eddiiro abakolera eddiiro kati bw'amala okutegeera n'agatta n'amanya n'olusozi lwe kati abantu lwaki bawakana nti katonda tayogera mu birooto ate ng'ensi ewutegeera bulungi nti ne sitaani ayogerera mu birooto kiki ekibeera kankugambe nti kubeera oba kwewusa oba njogedde bubi oba kwebuzaabuza kubanga enkola y'omubi sitaani talina kyakola kyataakoppa yakoppa oyo bamuyita fotokopi yakoppa bukopye newa mukama okuva n'olwaliro mukulu Bbale nga tugenda okuwummulamu abantu bategeere nti sitaani ayogera ne katonda akola atya ayogera naye sitaani kyakola yakikoppa ku katonda Yobu essuula 33 olunyiriri olw'14 baneetukubireko mwami Bbale ngalo omusajja mwogezi naye bw'olaba agenda mpola mpola buli eriya yonna ayagala agittaanya olwaleero nga tumaliriza mwami Bbale wanjema 33 oba ali ogisomyeko okuva ku lunyiriri olw'14 lugamba kubanga katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo ayogerera mu kirooto ayogerera mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi we tukwata abantu nga babongoota ku bitanda kati nate enjogera ya mukama ye lwaki ayogera naffe yeewuunyisa eri mu masabo sitaani ayogera baloote nawolovu naye wulira ate enjogera eno ye mukama gy'aba ayagala
ekisooka lwaki Mukama ayogera ajja abantu mu kuteesa kwabwe era akweka abantu amalala aziyize emmeeme eyo okukka mu bunnya n'obulamu bwe bulemu okufa n'ekitala eri muloota sitaani byayogera bw'aleeta konkome n'akulaga ekkonkome ero lye mukwata ye mulongo mwe yatambuliranga lye mulina okukwata oba mmese gye mulina okukwata bwe mugikwata ne munoonya n'ekisaanyi kiri kye bayita ekyannamaziina kuba bw'aba asibwa aliisibwa tagendanga muyala alya ku bisaanyi mpulira n'agendamu n'ebirala kati awo wookola oli katuufu era omanyi nti buno bwe kikutuka kiba kikoze kitya kiba kikutuse bwe tutyo ne kikolebwa ekyamala okukolebwa ne kizimbibwa ennyumba yaakyo kyasaba ennyumba yali yassanja yaliwo va kuyandawula naye nga kyasabayo yaki tukyali ku kitambo nezimbibwa nayo nebeerawo nga yassanja n'ekitooke kye ne kisimbibwa olwo kiteekebwa mu ssanja mwennyini omwo mu nnyumba ezimbibwa era nga boolaba zino endala era agirabye obulabi kizibu gyawula n'eyandawula kizibu gyawula n'eyaki n'eyandawula n'esimbibwako n'ekitooke kati ekisimbibwa ekitooke ekyo kubanga ali waliwo emikolo egikolebwa ku kitooke ekyobutafulumanga kugenda kusera wabula gwe olina okwejjukiza ng'omwezi guboneka guvaayo mu gabogabo naawo nga gukola ki gugenda ne weetoolola ekitooke ekyo ng'oli bukonya oyambadde obukete nga bw'okisambako oba bwe mukisambako bwe mutakikola kyekibaawo weekanga bwe kikozesa foosi nga kikufulumiza beebo boosiŋŋaana ng'agenze ne bamukwatira eyo ng'asera tewawulidde ku mawulire omwami gwe baakutte nga omulambo ku poliisi bagutwala nagawuliddeko naye bannange twebaze katonda sitaalire bw'omuweereza talina ntobo tasiima engeri ekitambo gye kyamukutte musajja wattu n'akwata omulambo nga bakutwala kabangali ka poliisi kati ekyo ekimuleetera ekyo balina bye bataakola bw'aba nga abadde yakikola oba nga kibadde kibanja kikuwemuukiriza wangi naye bw'obanga ogoberedde n'okola nga bwe nkugambye wali bwe mubeera kiko omwaka musobola okuŋŋaana ne mukolayo omukolo ogwo kaakati mukirimbiralimbira ku mbuzi nga kimaliddwa kisalibwa embuzi esalibwa ne muddira akagulu ako mu maaso ne mukookya bwe mukookya keekola ne kabanga akakono k'omuntu oba k'omwana mwami Bbale tusomesa abantu bagende bakola ebitambo tubaleke bibawemuukirize bajje eri Mukama mikwano abalungi omwami Gwendi naye abadde ku katuufu waliwo abafere naye ono teyali mufere naye byonna wadde yabikola atudde mu katebe k'abawanguzi ng'ayatula nti Yesu yaani Yesu ye Mukama yali alina kyasobola okukola nga bw'omuwulira musajja mwegendereza yegendereza sitaani naye Katonda yamaliriza amuwangudde mwami Bbale abantu badduke eri Kristo ebitambo nga tebinnakola ki nga tebinnabazingako ate biwemuukiriza bwe mutabikolako Nsumba olina wajja okunnyambako abawuliriza mu kyamateeka mu bikolwa by'abatume 17 okuva ku lwa 22 Pawulo
bwe yali akola ki okukomawo ku Lwasatu ojja kubanyambako balabe katukomewo abalungi tukomawo tuvaawo. Onoonya essomero erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole. Tulina UNEB Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6. Abakozi nga tulina akuleka mwana muleti ku Prosper Junior School. Tubaliisa bulungi security eri gulugulu. Tulina sports ne MDG. Basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era nga okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 8 9900 oba 0701 977 8435. Prosper Junior School, God our provider. Tusuubula enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98.7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98.7. Obwakabaka bwa Katonda buli Lwamukaaga ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro ku 98.7. Here we go. Kino ky'ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Antikubulire eggwanga sitaani asobola okukwata ku ggwanga n'alemerako kyobola tusabire nnyo eggwanga abeegalizi mbagamba wano okusabira eggwanga. Amawanga mangi agakwatibwako sitaani gaagana okutereera. Kwata eggwanga nga Kongo emyaka n'emyaka okuva ddiri agana okutereera. Somalia nga sitaani yalinyweza bw'ati mu ngalo ze terigenda kutereera kabateese kabakole ki nga lisoboka naye eryaffe terigenda kutabankwa lirimu abeegayiriza abakakongoliro. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Omuzadde tomala gatwala mwana wo mu ssomero kubanga olina okumuzaayo. Omwana wo mutwale mu ssomero erisobola omusomesa academics, empisa, okutya Katonda ko n'ebyemizannyo ko cultural activities nga tebabisudde mu kuluka. Essomero bwe lityo liririmu lyokka Shekaina Elementary School. Byonna ebyo babikola n'okuteekateeka omwana wo obulamu obw'omu maaso bumwanguyire. Shekaina Elementary School ssomero lya primary lisangibwa Mazisel Kajjansi Sisa Road okutuukayo viiramu ekitende owetera okukuba erigenda ku ssomero lya St. Mary's Kitende. Kati nno omuzadde dduka bunnambiro ofunira omwana we ekifo okuva ku kindagateni okutuuka ku kibiina eky'omukaaga P6. Okumanya ebisingawo nooti 74 nooti 32 31 23 ne nooti 775 65 84 5 nooti z'okubako mu biseera eby'okkola oba okubira head teacher ku nooti 758 4 61 4 nooti. Omuzadde tutangatanga ng'olonye essomero omwana wo gy'anaakugukira oleme kuswala. Jangu kati owandiise omwana wo ku Victoria High School Kabuusu essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Tusangibwa Kabuusu Lubaga Road kumpi ne Main Masaka Road opposite Total Petrol Station. Essomero lya day ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A-level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukulanga batya Katonda. School fees abava ewaka emitwalo 35 gyokka ate ab'ekisulo emitwalo 55 gyokka. Essira tuliteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeza ab'enkya. Okwewandiisa okufuna ekifo mitwalo 5 ku ssomero okuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 ez'akawungeezi awo ku Victoria High School Kabuusu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 23 08 11 oba 0758 00 19 00 oba 0771 33 31 75. Victory High School Kabuusu.
Ayi Katonda ow'ekisa nannyini bulamu bwennena singa sigwe taata sandiyinziza lunaku luno kabubeere kiro webale ankuumye ate era amanyi ojja kumazaako tasabyo n'ebikyamu olunaku olwaleero omike n'omusaayi gwa Yesu byonna ebirungi mu lunaku olwaleero esala yange nange obukaga bwe bakweka mu kizikiza bwe batalaba taata engalo zange kiraba omukisa ayi Mukama tasabyo n'ebikyamu olunaku olwaleero nate ompeereze byonna ebirungi mu lunaku olwaleero sala yange tasabyo obukaga bwe bakweka mu kizikiza na buli kyenkwasako engalo zange kiraba omukisa ayi Mukama waŋŋambe enzigi zange tezigalwengawo misana na kiro mbwera oliragira amawanga gandeeterenga obugaga nkusaba yogera nabo abalina ebyange babindeetere mu linnya lya Yesu waŋŋambe enzigi zange tezigalwengawo misana na kiro mbwera oliragira amawanga gandeeterenga obugaga nkusaba yogera nabo abalina ebyange babindeetere mu linnya lya Yesu tasabyo n'ebikyamu olunaku olwaleero omike n'omusaayi gwa Yesu byonna ebirungi mu lunaku olwaleero esala yange nange obukaga bwe bakweka mu kizikiza bwe batalaba taata engalo zange kiraba omukisa ayi Mukama tasabyo n'ebikyamu olunaku olwaleero nate ompeereze byonna ebirungi mu lunaku olwaleero sala yange tasabyo obukaga bwe bakweka mu kizikiza na buli kyenkwasako engalo zange kiraba omukisa ayi Mukama Katonda we Isirayiri yakwe wansuubiza tolikulembera nosendera ebifo enzitiza ebikomezo lizikutula ebisibi ebicumo libitematema ebyagala omukisa gwange tematema ebiremesa amagenda gange bikutule ebikika ebinondoola tematema ebirwanyisa obufumbo bwange bikutule agamalogo g'enseno tematema ezo loosi mu mirimu bikutule tematema tematema bikutule bikutule tematema tematema bikutule bikutule Butselef tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganzi n'omwoli muwanguzi mukwano yenno takola ki muwanguzi tawanika ebikutule byonna ebibadde byasiba nnaku ba mwaka gwaffe guno enzigizo
tezidgalwengawo emisana n'ekiro era oweereddwa omukisa okumanya biki ebyaggalawo enzigi mu famire yeewammwe, biki ebyaggalawo enzigi mu kika kyewammwe, biki ebyaggalawo enzigi nga ggwe omuntu omu. Mwaka nga gutandika Katonda atuwadde omukisa okutuleetera omuwanguzi waffe. Ebintu ebyo ebyakolebwa ebimu tetwabimanya, obukalu bwasigala mu masabo. Ng'olaba bintu kutabuka n'ogamba naye lwaki tuli bwe tuti. Naye Mukama asagesse olwaleero omwaka guno gukubeerera omwaka omulungi ate obeera omukazi omulwanyi awangula. Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Ssomero lya Kisulo awamu n'abava ewaka liri ku musingi gwa bulokole. Balina center number era unable number bagirina basoma abaana okuva ku baby class paka P7 basomesa abaana computer and life skills, babayigiriza okukola cakes, donuts n'ebirala bingi. Basomesa abaana okutya Katonda. Balina ekisaawe ekigazi era n'ekifo kyabwe kigazi bulungi. Balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6. Balina webalerera abaana era nga basaba Prosper Junior School babaliisa bulungi, security ennungi eri ggulugulu. Balina sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde. Namba y'essimu bagituwadde ku 0707 809 ne 070978 435 bwe batyo nno batugambye. Ate bo aba Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kautoka Jazz ku luguudo lw'Entebbe musingi gwa bulokole. Ssomero lya Kisulo senior 1 mpaka senior 6 arts and sciences Unable center number ezituuza ebigozo zirina abayizi bayita bulungi ku mitendera gyonna. Senior 4 ne senior 6 security eri abayizi y'amaanyi era abayigiriza empisa n'obuntu bulamu. School fees emitwalo 490 okuwanisa emitwalo 5 okuva ku Monday okutuuka ku Saturday. Ebitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere. Ab'embalala n'ebitundu ebyetoolodde form z'okwewandiisa muzijja ku Holy Spirit Church mu ofiisi ya administrator Madamu Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu ofiisi za GMTV Kamukuzi Mbala City. Bayizi bonna abayambibwako director ku mitendera gwa half basale ku ttabi Mpigi form ey'okuyambibwako ogijja ku ofiisi ya Madamu Sharon ku ttabi Kajjansi. Bwe batyo n'ennamba y'essimu nayo bagituwadde ku 0754 272 398 ne 0780 Mukama mulungi. Wetuviiridde ku mpewo nga tuwumuliddemu ng'omuwanguzi waffe atuwadde ekyawandiikibwa. Obujulizi buno bwe tuweebwa bwegamba bwebuziba bya sitaani. Bayibuli esomesa egamba nti ku Acts bikolwa by'abatume 17:22 lugamba lutya. Lugamba Pawulo n'ayimirira wakati wa Aliyopaago n'agamba nti abasajja abaseene mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubaale, kubanga bwe mbadde mpita ne ntunuulira bye musinza era ne nsanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeeza, nze kye mbabuulira, Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono, so taweerezebwa mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu. Waawo, kubanga oyo ye abawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Yakola okuva kw'omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuuyi zonna. Bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Banoonyenga Katonda, poziba wammante okumulaba newankubadde nga tali wala mu buli omu ku ffe, kubanga mu oyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu abawammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zzadde lye. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda, kitugwanira okulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu. Kale Katonda ebiro eby'obutamanya teyabijjukiranga, naye kaakano alagira abantu bonna abali
wonna okwenenya. Werekera Musumba. Kaakati Musumba. Bannange Mukama nga mwesigwa. Omuntu awulidde ekigambo kya Katonda ekyo. Bw'aneesigama ku Katonda. Yadde kiri kifaanagana kitya. Kitiisa. Tekirina maanyi. Gatuuka ga Katonda. Wow. Anaateeka enkola. N'asuula biri byonna. N'abivaamu. Kuba ategedde ekituufu. Katonda tebamunoonyeza mu ssabo. Eyo nno njiri yaffe kati ya mwaka. Mwami Bbale. Wanjima. Tujja kyogera ekyawandiikibwa ekyo mpaka nga tumaliriza obujulizi buno. Nkuwulira. Awo tweyongerayo mu maaso. Ategedde ye akitegedde. Yes. Ne Pawulo yalabanga abantu bakankanira lubaale. Nga bakankanira lubaale. Byabakola si byangu. Si byangu. Uyo abatuusizza ku mulambo kuba we muukiriza kulya mirambo ng'abantu omusajja baamukubye naye nga taguta. Otyo. Naye Setaani olina effujjo. Ate alabika bambi yali amuweereza. Era ateekwa okuba yali amuweereza. Naye najja yesiŋŋaananga atuuse ku ekyo. Sitaani tasiima. Ne bw'oli mukolera ebirungi ebifaanana bitya aba akulimba. Ate si kyekikutuuziza mu katebe ako Mwami Bbale. Nze nakola kyonna ekyasoboka. Tukigenda empola. Mumaze okuzimba ennyumba y'ekitambo ewedde. Tumaze ozimba ennyumba y'ekitambo. Bwe tumala ogizimba tugize n'akakona embuzi eyo tugijjeeko akakono. Kikabadde katuufu obadde kiwabadde onnyonnyola ekitambo obutaddamu okuwemuukiriza olwo. Kaakati bwe mumala tumaze okuzimba egundi eyo ennyumba, embuzi eri enzirugavu eggyibwako akagere ak'omu maaso kookebwa. Kati kama okwokebwa kalina enneekola gye keekola. Ebeera nkwaso ku sayidi yaakyo nti omwezi bwe guboneka awo nga mugabogabo naawo nga gugenda gwe nga omutwe gwe kyalonda oba olina okukola omukolo ogw'okwetoola ekitooke n'okisambako. Kati n'oggyayo akagere ako akakono ako tukasuulako omuliro n'okakubako amannyo. Mpulira kabanga kakono kaki okukirimbiralimbira okwo nti ndi mukulyalyako nti ndyako ki ku nnyama kubanga ye nnyama yaakyo ebeera mufu. Kyo kyakolebwanga ennyama yaakyo mufu ye nnyama yaakyo. Kati obutalya mufu akantu ako ke kalimbwalimbwa. Kati mu bino ebikoleddwa mwe mugenderako ku magumba g'abantu. Era go bafuba nnyo lwakuba nti gwabeera nga zo okkolebwa ensonga kizibu okumanya kubanga tukiyita mu mannya ag'enjawulo gwe ne tubeera nga tukubuzizza. Twayitanga oba ogenza wagonda olinayo pilot mba ntegeeza ggomba eryo. Pilot oba otegeeza ggomba lya mufu. Olinayo semwogerere oba otegeeza ki? Olinayo amafuta oba otegeeza ki? Olwo oba ogenze wa munno. Japaani kaakati byebimu ku bikkakkanya ekintu ekyo naye obutagenda mu ebyo byonna ng'oyagala obbibuukamu kulokoka. Biwemuukiriza bitya bwe mba sikoze kakono kano okwemuukiriza okuwaliyo okulala kwe bisobola okuvaayo ne kuwemuukiriza.
kisobola okuyimusa ekiro ne weekanga nga kikututte ku malaalo. Oluusi kisobola okuziikuzaayo omufu n'ogenda okwekanga ng'omuntu wamugjeeyo ng'oli naye oba waliwo eyafudde ku kyalo n'otuuka ogenze okubabuuzaako ne weekyangireyo ne kyekyanga n'otandika okkanula amaaso kwayuuya ogenze babuuzaako okunuuka ensingo ng'olinganga amalusu oyagala ngaalabye ku nnyama ennungi otyo. Kaakati ebyo byonna ng'okubyewala ebyo bye byakolebwanga. Neesiwa magezi muntu awulidde ekyo kyenjogera nti agenda akolebwa atyo. Ate ekikutuuziza mu katebe era tujja kiwulira. Tujja kiwulira ekikutu byonna wabikola naye sebo oli mu katebe. Yalokoka omusajja ono. Omanyi akatuufu kaba katuufu. Abafere bo babeera abafere naye gwe wali katuufu. Kati abantu abali mu bufumbo era kisobola obbaweemuukiriza. Abantu abali mu bufumbo kisobola okutta obufumbo ne kikwata omusajja amaka nga takyeyinza. Nga takyeyinza buli lwagezaako akuba bulungi saluti naye okugenda otuuka ku nsonga ng'apondoowa. Olwo kimuwemuukiriza. Bw'aba mukyala tava mu kasanvu. Weewaawo bw'aba mukyala tava mu kasanvu okubeera awo tagwako kwegamba bimusunguwaza kantu katono n'avaako mu mbeera ezifaanagana bwe zityo nga teyeetaaga na musajja kubeera nti amukwatako. Kyonna kiva mu kitambo kye kisomba embeere. Step eyokubiri mugikoze bannanga abantu era bannayeze simayina kumanya ffe no mu Yesu twezinira bwezinizi. Twezinira bwezinizi ne tusaba ekisaala. Wulira emitendera gino gyonna abantu baagala kuwona. Emikolo mazo gikola, ennyumba ezimbiddwa, emikolo gikoleddwa. Olozizzaako ki biwedde. Kati nno ng'ayingizibwa waliwo emikolo egikolebwa nga muve wa Ssenkulu. Muyingiza waliwo omukolo ogwo ogw'akaseego. Nguwulira. Omukolo ogwo oyinza okubeera oba mwannyoko oba omwana wo, ebyo babikolerako. Olwo essabo liri aliyingiramu. Eyo si gye bayita incest mwami Bbale. Nga bakikola ekyo okunoonya obugagga wangi. Era bebo boosiŋŋaana nti yawasa mwannyina. Annange nze mbiwulira mwana wange. Yaddira omwana we n'amufuula mukazi we oba n'amukozesa mu kaseera naye nga bwali kigendererwa kyakumaliriza kiri. Lubaale ngaali talina nsonyi bannange. Olwo babeera bakimaliriza. Kati olwo ani afuna ssente? Abakola kaseegu be bazifuna, eyateekamu ssente yafuna. Kati ono omutwe omukulu afuna. Ne famire esobola okukola ki naye nga kuliko omutwe. Omutwe omukulu yona ateekamu. Oyo ataddemu. Abayita n'abatuuza n'abakolera ebijjulo. Era oyo addidde mwannyina oba omwana we olwo aba ku nsonga
agenda kufuna finance. Naye akikkiriza n'akikola. Olw'ekika tekituula nga kirabye obuwemufu obufaanagana bwe butyo edda ekyo bamuyita baabagobanga n'obbagoba ku kika ne bamugamba agendere eddala oyo. Kyo kyandibadde kituufu okugoba naye kati bakikola mu kyama. Mu kyama babayita ne babagamba kino kye bakoze ababadde bakitegeddeko. Kati ekiro ekyo ng'enkeera lwe bagenda okuleeta okukiwummuza awaka wabaawo akeetalo. Emikolo egikolebwa ekiro engoye temuli bwe badduka okutuuka mu masaŋŋanzira ne muzina ne mukola ki emikolo egifaanana era egy'obusezi bwe gityo. Muli bwereere. Bwe kibeera kibuga muyinza okwetooloola amasaŋŋanzira ga mirundi nga 9. Si kyekyavaako abantu okugamba nti abantu baawo basezi. Weebale nnyo. Naye ng'ate ggwe okuzoolaba temulyanga ku mufu. Kyekyo. Famire ne bagiteekako nti abantu abo basezi. Baba baakola mikolo egyo gyakubeera ne baleeta ne bawummuza ekitooke kisimbiddwa. Kati ono asigaddewo yabayambako ku gino egy'omwezi naye omwaka bwe guba guggwako nga guno kati abasinga baddayo ewaabwe muddayo ewaka nga lumu otyo. Kyeva Musumatomu atugamba abalokole mwongere okuwulira mu naye bamwe babeera bagenze teweeyibaala bayinza okubaako kye bagolokosa otyo ne kikomerawo ne kikuba. Kati emikolo egyabaddeyo olw'asatu olwo emisaayi gyayise ebijjulo bikoleddwa. N'ayagala okuyisaawo bano kye batamanyi aba amaze okukiyisaawo. Babeera mu famire naye nga lwayagala okuyisaawo. Bw'eba nva oba mmere ajjayo eri ku ggumba n'ateekamuuko n'ajjamu mwe tayagadde mumanyi naye ye amanyi mwe muli baana. Bw'ateekamu ne mutokoteramuuko akagundi kali ne kabeera nga kakoze eki akakono kaffe kali. Akakono kali ne kavaayo ne katabulamuuko mu muceere oba mu nva. Kakono k'embuzi. Eryo n'eggumba eryasigayo lyennyini ery'omuntu lyakozesa bw'amala n'alijjamu n'alizzaayo. Eyo emmere gye mba mugenda kulya. Olwo ye aba afunira wa? Ono waafunira? Eggumba n'alitabulamu mu muceere ne mu nva. Bwe yamugamba bw'alina okukola kubanga na bano ba famire. Na bano ba famire. Kati bw'alisuulamu akagundi kali ne kalabika bwe mumayiza ne mugenda muba mumaliriza okukola ekitambo kye kyagala. Kati abategeddeko abakimanyako musambyeko ku kitooke naye nga temutegedde nti enva ze mulidde oba emmere gye mulidde oyingidde mu ndagaano. Oli mu ndagaano. Otandika okuloota ebirooto nga muli mu kika mulya ebinnyama ebitaggwayo. Otyo. Wagirya naye tomanyi. Emikolo gyakolebwa. Oluusi eggumba lyaseebwa neefuuka nsaano ng'ojjako butini. Amagumba ge baatuliisa olwo ne tuli mu kusaba amagumba ago ge baatuliisa oyina ebijjulo bye mwalya. Kyova olaba deliverance nnene abantu balokoka bulokosi naye nga bakyali mu ndagaano n'alaba ebintu nga tebitambula. Mikwano abalungi olwaleero Katonda bw'aba takuwadde mukisa kuwulira bigambo bino olibiwulira ddi tukomawo tovaawo. Emmere y'omwoyo gwo. Mukama nsaba onziiremu omulundi ogwokubiri abaana
abaana bange bafune ebyokukola laba oli omukulu yakoma mu P4 amuddeko P6 leero bano abato simanyi. Mukyala Kamya, essaala z'Omukama yazaanukudde dda. Atya Busiika Vocational and Technical School Evumba batendeka abayizi ku ddaala erya certificate, batendeka abayizi okuva ku baakoma mu P3 n'ekyomusanvu saako n'oyo ataafuna ebbaluwa ya buyigirize yonna mu masomo omuli cosmetology, tailoring, garment design, plumbing, motor vehicle mechanics, electrical installation, welding and metal fabrication ku ddaala erya diploma mu masomo omuli cosmetology, garment design ne hairdressing. Ate nga ku masomo ago babagatirako obukugu mu entrepreneurship, financial literacy ne computer ku bwereere. Busiika Vocational and Technical School basangibwa Vumba Trading Center e Busiika. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0754 4 545 oba 0751 278 383. Busiika Vocational and Technical School, strive for excellence. Wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Ekimu ku bisaanyizo ebiraga nti essomero ddungi y'enkolagana ennungi wakati w'omusomesa n'abayizi. Kkiriza nkwanjulire mwamyokero. Musomesa awuliriza abayizi be, atumbula obwenkanya, takozesa muggo. Abayizi tewali kibakugira kutuukiriza birooto byabwe. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa by'ebiseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Wuliriza program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza okuva ssaawa 10 ez'ekiro ku MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. 98 katonyeze 7 Kampala 96 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Mwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale. MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Butere tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganzi nno mwoli muwanguzi mukwano yenno tawanika mwebale kulonda mwalonze mwami Bbale omwaka guno atuggulirewo tusobole okulaba nga ate tulwana olutalo mikwano gyaffe abalungi. Ekyawandiikibwa kiri mu Bagalatiya 3:15 ekyawandiikibwa ekyo Bayibuli egamba nti nja kinona yakikomerawo naye kisomeeko awo mu linnya lya Yesu. Nga tukyagenda maaso bo bannaffe abalungi aba Prosper Junior School wamu ne Midland Parents Boarding Secondary School. Prosper Junior School lisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gwa Kirokole lirina UNEB Center Namba. Basomesa abaana kuva ku baby class paka P7, basomesa abaana computer, life skills, bayigiriza okukola cakes, donuts n'ebirala bingi. Basomesa abaana okutya Katonda. Balina ekisaawe ekigazi n'ekifo kyabwe kigazi bulungi. Balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6. Balina w'okulerera abaana era nga mwakati mu kulera abaana babagambye baleete Prosper Junior School gy'oba omutwala babaliisa bulungi, security ennungi erigguluggulu. Balina sports ne MDD. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde. Kuwandiisa abaana kugenda mu maaso n'amasisimu bazituwadde ku 0707809900 ne 070978 bwe batunno bwe bakugambe. Ate bo aba Midland bagamba basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawuto Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe musingi gwa Bulokole
Somero lya senior 1 mpaka senior 6 arts wamu ne sciences Unable Center Namba ezituuza ebigezo bayizi bayita bulungi ku mitendera egy'akamalirizo senior 4 ne senior 6 security eby'abayizi y'amaanyi era nga bagamba empisa ennungi baziteeka mu baana emitwalo giri 89 okuwandiisa emitwalo 5 okuva ku Monday okutuuka ku Saturday bitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere ab'embala n'ebitundu ebyetooloddewo foomu z'okwewandiisa bazijja ku Holy Spirit Church mu ofiisi ya administrator Madamu Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu ofiisi za DMTV Kamukuzi Mbala City abayizi bonna bayambibwako director ku mutendera gwa half basale ku ttabi ly'empigi form ey'okuyambibwako gijja mu ofiisi ya Madamu Sharon ku ttabi ly'e Kajjansi namba y'essimu bagituwadde ku 0754 272 398 ne 0780 bwe batyo nno bwe batugambye tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe mikwano gyaffe abalungi sitaani ne betugamba mudduke sitaani mudduke talina mpisa ate talina ntobo kale wulira bagayita mawano bagayita amawano muwanguzi waffe wangi musumba abantu bano babeera ne bayibuli ekyabaleevi 19 Katonda waffe alaba ekikolimo manyi nti famire zirina ebikolimo ebitali abantu bagamba baliko ebikolimo naye nga tebamanyi 19 18 olunyiriri lw'omusanvu agamba ensonyi za kitaawo z'ensonyi za nnyoko tozibikkulanga ye nnyoko tobikkulanga ku nsonyi ze kakati bw'obanga ekitambo ekyo kiyingiza ng'oluusi omukolo gwo gukolerwa nga taata abikkudde ku nsonyi z'omwana we olaba mu maaso ga Katonda woogwa mu kikolimo kyennyini naye butamanya ekiraga olw'ekkuminennya tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa kitaawo olwasatu lwobadde oyogeddeko wali mbadde tubadde tuli ku kirala we tubadde tugenze kibadde kyogera kwoyo asamira olwasatu twabaddeko acts ebikola by'abatume 17 22 kwa 3 awo twasomyewo olina wendala oba tugenderaawo tusooke tugenderaawo omukolo ogusembayo okuyingiza ekitambo olwo ate mukiyingiza mukyekutulako bwekutuze enjawulo olwo muyingize ekitambo kati enjawulo eri awo nti muyambwako ku baana bano mmwe muba mukyaliwo abaana okubeera nga tebakola ki tebaagalana naye ate era bwe mutuuka mu maaso ne muvaawo mmwe abaakola ekyo era kidda kiba kirina okukolebwa bali abakulu abaakikola bajjajja bwe babaawo baba batangiridde ku baana okubeera nga kaseego ono tabakola kitabaagalanyezesa bwe baba bakoze kiri be baba beetisse eddaala eryo we bakiikiridde abaana obutakola ki abakulu abakulu bakikola senga ne taata otyo senga ne taata kirina kuba senga ne taata senga ne taata watya nga muzaaliddemu omwana awo era ago gonna mawano ate era babazaala ne babaawo babazaala ne bakugamba kitaawo tetumulabangako lubaale mubi bannange olwaliro tumudduka mu linnya lya Yesu kakati kyekireetera abaana okubiddamu eno mu maaso ng'ate bali baakikola ne babatangirira buli mulembe ogujja guba gulina okukikola buli mulembe ogujja guba gulina okubaako addawo bwe guba omulembe gwali gw'abajjajja nga baakikola
ne bataata balina okukikola otyo n'abazzukulu mu nnyumba eyo otyo ne bannakabiri abalijja kaakati bwe baba tebakigoberedde kisoboka oli okufa abaana ne batakiraba bazadde abazzukulu abaddaawo ne batakiraba ate ne kibbulukuka ku bannakasatu oba bannakana ne kibbulukuka ne kidda ogenda okulaba n'abaana baagalana ogenda okulaba embeera ezifaanagana bwe zityo nekiva nga temukikoze lwa mikolo naye olw'okuba kyayingira mu famire otyo ekivaamu ogenda okuwulira oli akutte embwa akutte ente akutte enkoko kyekyo olwo kikuze ate oluusi ng'olaba omuntu akoze ekyo wa buvunaanyizibwa alina n'omukazi ndowooza ne bannyinaffe ne baganda baffe abatawala n'ebisiyaga nabo ndowooza mizimu egyera egyakolebwa bintu bwe bityo tasobola kikontrolinga alowooza it is good human okuleka ngazza eri katonda yekka yayinza okukola ki akaseera kano ketulimu kalinga bw'olaba olubereberye ensi bwe yali yeetabudde kyekiriwo kaakano nti omuntu atabuddwa yeebuuza nkole ki kino kyekituufu oba kino ŋŋende ne katonda ŋŋende na mizimu naye nga buli ndagaano yonna ekolebwa nga bwe twagambye mwami Bbale obuzibu obukirimu lwakiri bbulukuka bayibuli egamba mu Bagalatiya 3:15 nti endagaano bw'ekolebwa ne bw'eba ya muntu buntu tekola etya ez'endagaano ziri mmeka zibajjajja zibabeera bakoze nga bayingiza ekitambo ndagaano ziwera bwatyo bwagambye abooluganda njogera mu buntu endagaano newankubadde nga ya muntu buntu bw'emala okunywera tewali agijjawo newankubadde agyongerako mpaka nga tulabye omusaayi gwa Yesu oguzijjawo nja kukisembyayo ekyo ekyawandiikibwa abantu abagenda okusaba bakyasobola okulwana olutalo ne bafuluma obusibe. Mpulira mwami Bbale kaseegwa akoleddwa eyingiziddwa otandise okukola emikolo naye kiki ekinjijjawo bwe natambula akaseera najja nembeera nga omukolo guli sikyagukola ogw'okwetooloola ekitooke okusambako olwo gwe gwe baalekawo mu mbuga akagere kali sikajjaayo olwo ntambudde natandika okufuna ebirooto nga ndaba nfulumye ŋŋenze nzikuddeyo omuki omufu mu kirooto kumye ekyoto ntaddeko nagenda okulaba kigenderera oluusi nga nsituka ngenda okubeera nga ategeera nga ndi ku luggi nkola ki oluggula nduggula kiki ekyakulemesa okutuukiriza akalombolombo ako ak'okwetooloola ekitooke natuuka ne ŋŋamba bendi nabo banaatuuka banaalowooza ki baluwa awaka mpozi ate awo olina omukyala olina okugjayo eggumba ly'omufu oyiseeko mu nva oyiseeko oleete n'akagumba kaki akakono k'embuzi nako kayiseemu kati natuuka nendaba nga kye nakola nze kennyini nenjijjayo ebintu biri
nembitwala owooli eyabikola ki eyabikola eyabatuuza mu ddiro nembisansulula ebimu nego nenkimenyawo neŋŋamba kakati kentandise olaba kino ndyekanga ndi kuki nzikudde muntu muleese mukubyewa kigenda labika kitya amaka ngenda gasigaza pozi ono yali mukyala kyoyo ye mukyala omuzayire era ye mukyala omuzayire eyakwongerayo mu busoga oba yakutwala ezayire yantwala zayire yantwala gundi tunajjukira ekifaayo bondi bujjo era eyo gye nafuna omuti ogwo ogwamuzinda bikaaka tetunagutuukako ogwo tujja gutuukako kubanga olwaleero tusazeewo luli wadduka emisinde ng'obuukabuuka bingi naye ng'abantu batawaana mu mbeera efaanana bweti olwo omukyalo ono tewabimulaga nti nno nina akakono k'omufu nina byesaamulaga ebimu byesigalizibwa ebimu nabyesigaliza kati bwe mmala okukola bwe ntyo embeera neebanga ekwatamu nali ndowooza bino olina bikolera baganda bo nga mukomyewo buli mwaka ewaka tolina bikola amateeka gaali gatya baganda bange nga bwe baba bazze mba nnina okikola kufumba ekijjulo kababeere nga muntu wange ne kati jjukira nti n'omukazi yennyini aba ayingidde lwakuba tomulaga omukazi bw'afumbirwa omusajja aliko empewo naye abeera mukazi wa mpewo mpozi ze zibakkiriza okubawasa ze zikkiriza tomala geefunira tomala era zisobola okugamba nti njagala abakazi 4 oba abakazi 9 kubanga omusamize ye akkirizibwa ku bakazi 9 naye olina ajja nakugamba nti nze lubowa njagala mukazi wange buli jjembe nga liina omukazi nze muwanga njagala omukazi owange nga nabuzaana omukazi najja n'abeerawo bano bemujjo abajja okubasawula gisobola okusongera ku abo abazze okubasawula nti oyo kisoboka ne bw'abeera alina omusajja ebintu bya sitaani byo bizibu asobola okulaga nga gwakulaze muka musajja takiinaako buzibu era bw'aba amusiimye ekyokukola oba okirina nga yazze kumusawula baawe yamukubye emiggo omuzimu ne gigamba nti oyo oyo taddayo bw'omugamba n'agaana oba olina ekyokukola eddagala gwe olyetabulira erimukomyawo olaba ensuwa ezo ezibeerawo oluusi eziteekebwawo mu lujja omuntu najja muwa olwendo lw'otuzzi tavaawo nga tanywedde ku lwendo lw'otuzzi mwabangamu ensuwa nga yo erimu eddagala erisibira awo omuntu oba woolaba we bafumba caayi ajja balina omuwa caayi oba ebuki emmere togenda kuvaawo ne bw'oligenda ndwa n'ogenda wa era ogenda tuuka eyo okomewo weeleeta ogambe ejjajja nzuuno otyo abamu basanga bawasizza abakazi abakulu ennyo ate nga bavubuka bato n'awasa
omuvubuka wa myaka 2 n'omusanga ng'ali ku mukazi wa myaka 4 era gwe baba bamulaga nga waliwo ensonga okubeera naye tebeesalirawo waliwo by'otwesalirawo bane tugenda kugondera Katonda bwe babanga abantu bagondera olina awasa omukazi myaka 4 mu 5 naye nga mugayo oyo gwenjagala n'okusala ne bisala ebiyungu nti naku bwe ziti ogenda kubeera wagundi naku bwe ziti wagundi naku bwe ziti obeere naffe mukama olwo lubaale muwanga yaba kati bwabeera n'omukyala wagamba oyo gwe si wo kiba kiyungu kye naye teweewuunye agambye wuwe akomawo mu bigambo nti wuwe kubanga era gw'ojja okgenda otuukiriza ki omulimu gwe abakyala beesibe bbiri mukwano gwange guno omwaka gwa kusalawo mmanyi bingi ebikutawaanya ebikuzitoowereza naye manya wawulaga awatuufu wandibanga osongeddwako olugalo obulamu munnange wawulidde omuwanguzi gwe twaleese mwami Bbale era n'ekyoba sitaaniya kimugamba nga buli ajja asigazaako k'omukyala kaakati ekyo oluusi kiyinza okuva wali oluusi kiyinza okuva mu muntu nga ye si kitambo ky'akaseegu ekyo oba nakyo kiba kyekyo awo nawo kisobola okuvaawo obwakaseegu kisoboka tubadde tukomyawo nno abantu balina ebibuuzo oba lwaki babireese amangu agano bannange ezo ssaawa ziri mmeka mwami Bbale omwaka mupya essaawa zeze entuufu bannange zeze entuufu oyo wa Mukama mwami Bbale tawoneka ate toyagala muta naye tugenda kumuta manyi atadduse misinde nga luli bwe yadduka emisinde naye buli omu ogenda kwezuula abamu obaddeko ekitambo kijja ne kukikunyigiriza n'oyagala okukwata ku muntu nga tokola otya nga tomusobola otosobola na kumuyita n'ekikunyiga abamu mwami Bbale bwe kibanyiga munda muyiye bw'aba mulokola awulira ng'ayita erinnya Yesu n'oyita omulundi gumu Yesu ne kiryoka kikuta otyo n'okuwulira ebifuuyirira ku bibegabega n'owulira ekintu ng'obibegabega oyinga ayina kye weetisse bangi nnyo bakiina ekyo obanga ng'ayina bye weetisse olwo nakyo kiba oba okyetisse ani yaba yakikuteekako ekyo kisinziira ekimu okiwulira nga kikufuuyirira ekimu nga kikufuuyirira olwo nga kyagala nnyumba yakyo abantu balina ebintu bino mwami Bbale era nga tugenda okuwummula Mukama ajja tuwa ekisa batugamba famire nga zirimu ebitambo buli kalungi konna bwe muba temunnaba kusamira tomukafunako bwe guli temuggwesa bizibu emitawaana giba mingi emitawaana eddalu abaana bagwa amalalu obutava mu makomera okuggwagwamu omusaayi endwala ziizo nti omusaayi temuli olwo abanja abamu bagenda n'okunaaba ne baseeya mu biyigo n'agwa n'akutuka n'amenyeko obulusi okufiirayo obutawangaala kuzaala abaana ab'emigogo kale nno olunaku lw'omukaaga kigenda kuta bonna ekyali kyabagaana okuzaala sumba tomu Mukama yamuwa amafuta ago mu linnya lya Yesu n'ekisa ekyo ennaku z'omwezi nga 6 lugenda kubeera lwa Satadde nsumba tomu ayisa abakyala mwenna abatazaala azaala abaana ab'ekika ekimu afuna embuto ne zivaamu ate naawe afiisa abaana Mukama yamubikkulidde ekintu kino
mmwe musoosa olukuŋŋaana oluweereddwa omukisa mu mwaka. Ate ku Sande tubeere n'abaana aba from P1 mpaka to P4 Sande essaawa zijja kubeera 7. Ate abakyala bugenda kubeera lwa 6 ssaawa 4. Mwami Bbale wangi musonga tukomekereza ng'ekitambo kiyingidde naye waliwo abalina ku masimu abakubye ku ssimu nange sijja bagana mu ddakiika emu kamba weeyo omukisa ogw'okubeera bannamba emu okuyitaba omwaka guno. Hello Pastor Jeje. Wangi taata. Mukama yebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Happy New Year. Happy New Year too. Yes, Bbale Robert. wangi sebo. Yesu yebazibwe. Amina sebo. Kuliko omwaka. Naguyiseemu namwe. Tom Sempa ye number 1 ku muwanguzi tawanika mu kuba essimu. Wafunye ne radio nakulabye. Nabadde njagikuweera bwereere. Era gye ntunize mwebale MCF radio. Amina. Era 2024 ejja kuba nungi. Negwe oyitamu otyo oba? Kiba kisa tewaliwo kuba lulinga loni awo obujulizi negaana okuyita nga loni wakitankwata. Kiba kisa omuzeeyi waffe nga bwagamba nti no tetwefuula bujere kulaba twefurungura kale nze saakirina kwolwo. kiba kisa munange mubuuze munange gw'omaliza naye Bbale weebale kutuwa omukisa. Waliwo emboozi wabadde onyumya emboozi obujulizi kale ng'oyogera bw'oyingira eri bakugamba nti jjajja wammwe eyali mugagga kati neebuuza omanyi sitaani agenda n'atuwulisa n'atukwata maaso yali mugagga bw'olaba yali alina ki ekiraga nti yali mugagga. Pastor Jeje weebale kuweereza Yesu akuume. Kale taata ekibuuzo ekyo nno kijja okukomerawo nakyo kubanga akadde ndaba kagenze nze nno mbadde ntudde nga ndowooza oba obudde bugenze baabano ba first caller mu mwaka guno abaliko online musumba ate ekisulo olumu ku liiso olumu ettama bitujja bibuuza. Teeka emikono gyo mu kifuba njagala kwatuza abantu mwenna obulokozi. Mukwano gwange Bayibuli egambye Katonda tali mu ssabo, Katonda twetaaga omunoonya era nze sisala musango. Manyi lubaala asobola okukuluma n'akutwala mu ssabo nga obadde toyagala. Abamu n'akuziba n'amaaso ng'obadde ovuga emmotoka. Emitawaana egyo sitaani ajja na force naye ate Katonda ajja na kisa. Ku bantu babiri omwaka guno ogenda kusala waani gw'ogenda naye ajja kulabya obulungi. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukama agenda kutusumulula omwaka musumba Tomu. Mukama yatugambye mwaka gwa kitiibwa kya Mukama. Kale tutandise n'ebyo ebibadde biziyiza ekitiibwa kya Katonda mu bulamu bwaffe. Tujja byenenya ate tulwane Mukama tumugambe atuggyeko emyoyo egyo tubeere baddembe ddala. Kamberekereze sigadde ndi Juliet Jjuuko Jejje wamu n'omuwanguzi waffe ne Bbale Robert. Mubeere bulungi. Weraba. Yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo ogwo ng'ewagirwa Midland Parents Boarding Secondary Schools okuli ery'ekalagala Mpigi ne Kawoto Kajjansi nga twegatiddwa ku Prosper Junior School essomero lya primary erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe. Ojja kuwangula.